Kitalo nnyo ekya Bebe Cool. Mwana mulenzi ono Bebe Cool y'omu ku bayimbi abakyasinze okuyimba mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Naye nga embeera ze n'ebikolwa bye tebyagalibwa bannayuganda. Era nga Bebe Cool ono y'omu ku bayimbi abakyasinze okuvumibwa. Teekako n'obutaweebwa kitiibwa mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda nga bavubuka be batakimuwa. Wabula ate ne munne Eddie Kenzo. Bano abayimbi ababiri bayina ebintu ebibagatta nga ebyokuwagira ekibiina ekimu. Wabula Bebe Cool abantu bamugambye vaayo okole DNA ku baana bo bonna. Kino tekifuuka kitalo era kibeera kitalo nnyo. Bamugambye abaana bo bonna bakoleko DNA. Genda obakebeze omusaayi omanye oba abaana babo. Kw'olw'ensonga engeri abaana bo gye bategeeramu yanjawulo nnyo naawe b'otegeera. Engeri gye weeyisaamu yanjawulo nnyo n'abaana bo we beeyisa. Kiba kitegeeza nti abaana bano eno olabika si ggwe taata waabwe, si ggwe obazaala. Omuntu eyazaala bano abaana yandibanga muntu mulala nnyo. Ziwena aveeyo akubuulire ani taata w'abaana. Era ng'abantu bangi bavuddeyo ne bakigattako ne bagamba abaana bano eno bandibanga bajje n'omuhoozi. Lwaki Bebe Cool ayagalibwa nnyo abakulembeze bano abaliko? Lwaki Bebe Cool yakuba essimu n'etuuka direct ew'omukulembeze? Lwaki Bebe Cool ye mukwano gw'omwana w'omukulembeze? Kitegeeza ki? Kale twandigamba nti Bebe Cool abadde favored kuvanga akyali muto oluvannyuma lwa taata we okubanga be bamu ku bantu ab'amaanyi mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda, ate nga taata we muntu munnabyabufuzi omwatiikirivu. Nze nno nga nkyali muto nasisinkanako ku bidandisali era twamunoonyezaako kalulu. Bwe twagendayo nga tugenze nga abalambula, wabula olw'eddalu lyange ne mikwano gyange be nali nabo ne tutoloka ku kkulu gye twaliko nga tugenze ekiwaatule ne tugenda ne tusaalimbira mu bimuli. Okutuuka mu bimuli okubikuulakuula, omusajja gye yava n'atuma omuntu ajja atunone. Nzijjukira ebiseera ebyo nali nze ne mukwano gwange baalinga bamwita Ashraf, ng'ayina mukwano gwe nga bamwita Hamim. Bwe baatukwata baatutwala direct mu ofiisi emu eyeesuuliriddeko akatono. Bwe tutuukayo waavaayo omusajja omunenenene omuddugavu n'abuuza mmwe baana mmwe abatatya ani abagambye okukuulayo ebimuli byange? Mumanyi bya ssente mmeka oba nabiteekamu ssente mmeka okubanga bifaanana weebiti? Nze mu lugezigezi n'akamanyiiro ne muddamu ebimuli obumuli nsobola okunogera ne nkuleetera. Naŋŋamba okimanyi buli bimuli ebiri awo buli kimuli kiyina erinnya lyakyo, kiyina n'amakulu gaakyo. Gwe mu nsi omanye ebimuli bimeka oba gwe kyolaba kimulisizza gwe kyoyita ekimuli? Okimanyi nti mu bimuli bakolamu ebintu bingi nnyo nga mwe muli n'obuwoowo n'ebizigo bye mwesiiga ne lipstick gwe mwekuba, oba obadde tokimanyi? Omwami oyo naŋŋamba kaakati nno ngenda kubasiba. Bwe muba temusobola sasula bimuli mugenda kukwata enkumbi mu nnimire mu bisimbe buto, bwe kigaana ngenda kubasiba. N'atugamba tumuwe ennamba z'abazadde baffe atandika obbakubira abagambe ku misango gyaffe. Bwe tutyo ne tutya. Bwe yamaliriza n'agamba bwe muba mutidde eky'abazadde, bw'atyo n'atuggyirayo bupositaazi bwe obutonotono n'abutuwa n'agamba tubutwale tubeere nga tubugaba. Bwe ntyo bwe nasisinkanako taata wa Bebe Cool mu biseera ebikadde. Wabula ate abantu bo bagamba mu mbeera za taata wa Bebe Cool ate ne Bebe Cool za njawulo, nti Bebe Cool entegeera gy'ategeera ya wansi okusinziira ku bantu ya wansi, era nga n'ebikolwa byakola biringa by'abaana bato. Wane nno abaana ne bazza akatambi ne batugamba mmwe temulaba abantu bali mu laarizi banoonya bululu. Bebe Cool yagenze n'atuukirira omukyala ali mu kukola emirimu gye, ali mu kusiika kabalagala we, anoonya ssente zirabirira baana be, teekako n'obbasomesa. Yagenze amutwalira t-shirt eziriko ekifaananyi ky'omukulembeze, amukaka
okumulonda nga wamubuuza gino emirimu gy'okola gy'oyagala okukola, toyagala kukyusa bulamu bwo, toyagala kubeerako mu mbeera nnungi, toyagala kukolako bino. Ebyanyiizizza Abannayuganda naddala abavubuka ne bamugamba mu kifo ky'otwala ebikozesebwa, mu kifo ky'omuwa omulimu, mu kifo ky'omuwa ssente ayongere mu bizinesi ye, gw'omutwalidde t-shirt olaba zaasaana. Era wano ne bavayo ne bamugamba wandisirise nga abantu abalala, lwaki ovaayo n'oyogera ne weerabisa? Wano ne baleeta akatambe akamutabani wa Bebekulu ne bakagatta n'aka taata we. Bagenda okulaba nga entegera y'omwana wa Bebekulu yanjawulo ku taata we, ne bagamba bano abaana Bebekulu yandibanga abeesibako naye nga si babe, yandibanga agamba nti ayina abaana naye nga Zuwena yabazaala walala. Nze kyenzikiriza nti kifu nti munnange ebiseera ebisinga nze saagala kuyingirira nnyo famire z'abantu, be bamanyi bye bakola, bali baana. Bebekulu ayina ensonga ze n'abaana balina ensonga zaabwe. Ebintu byonna Bebekulu byalabye mu bulamu ate abaana be tebannaba kubanga bakola ki nga babiraba. So nze ngamba Abannayuganda ebiseera ebisinga yadde oyina ekintu ekikunyigiriza toyagala kukiraba mu ngeri gy'olina kirabamu, abantu mubaleke babeere. Buli omu wa ddembe, everyone is entitled okukola kyayagala, to follow what they want. Buli omu ayina eddembe lye ery'okwesalirawo. Yenze Shila Adita, gw'olowooza ki mu katambi kano?